Ongamba nti abantu baagala kubeera bulungi. Oya tayagala kubeera bubi sheikh. Tayagala kubeera bulungi. Kubanga nange njagala kumakya nkeereko nga nabaddeko Boston. Kakati mbeera wekyo. Otandise kungobere. Nedda seeka. Kakati okeera kumakya n'osaala eswala zo zonna. Ekalizo zonna n'ozikuba. Zimazeeyo. Omanyi lwaki oli consistent n'ekyo ky'okola? Lwaki okedde kumakya n'osaala? Lwaki oli consistent? Lwaki osaala eswala 5 buli lunaku? Lwaki oyagala oteekewo ekifaananyi ky'okuba nti oli musiraamu? Lwaki? I'm asking you a question. Oli ayinza okuddamu neŋŋamba nti olw'okuba nti mbikola olw'omulezi wange Allah omusinkana nga ekyantonza nkikoze. Thank you very much. Kyembadde nkwagalamu. You have a target. Byonna yes olina gy'olaga. Kyova olaba obikola. That motivates you every day. Lwaki okikola? Naye ate tosobola kubikola senga tewamanya. Wasooka kumanya. Kitaawe yakeera ku makya. Njagala ongoberere kiki enkugamba. Nkiyisizza mu ddiini. Kitaawe yakeera ku makya n'akugamba genda osome. N'akubuulira ebirungi ebiri mu ddiini. N'abuuka amasomero gonna agali ku formal education syllabus. N'agamba nti omwana wange ono kaakwate Quran. Yalina ensonga lwaki. Allahu Akbar. N'amanya nti eddiini egenda kukuteminga mu bulamu bw'ensi. Naye ate ekisembayo kyakwahira. Nkomerero. Yes, kati n'otandika. N'osoma naye n'okyagala n'okikola ki n'okitegeera. Kyonna njagala omuntu awuliriza kino ng'akinterpretinga nga bw'akizza ne mu business. It works the same. You have to be definite. Nti nno obusiraamu ne bwe buba bukugamba bukubuulira ne minzaani nti bw'ogenda ku hijja bw'osaalira muharamu ofuna bw'osaala esswala ofunamu kino era ogenda okuga Allahu Akbar nga omuwendo wagukoze eki. Kitegeeza nti seeka bukeera ku makya omwana ono nagenda n'akuba ekyeyi waba alina mission agenda kufuna ekimututte. Abuulira gwakoowa. Okitegeera kyengezaako okugamba mu kyo olaba we wategedde dda kati omanyi nti kwahira bw'olige nejjana ate naye erimu emiki emitendera. Yani Allah yateeka naga ayagala kino ajayingira no yes kati n'obugagga nabo bulimu ki emitendera. Kaakati ekisookera ddala omanya tageti yo. Njagala ki? You see abantu abasinga bonna babeera n'ebigundi byabwe ebifaananyi babisiize twagala kukola kino but they are sketchy. Ffe nze ndi mu kuzimba tukuba ennyumba ne tugikusiigira ne langi ku pulaani ne tuteeka namu omuntu ng'atambula. That motivates you. Yes, kakati animation n'ogirabanga n'omuntu atudde waggulu anywa kacaayi to entice you in the brain. Mubongo tugambe kyetugenda okukola kifaanana bwe kito otandika okuzimba olwedde nga wakikoze eki wakitegedde dda. Kakati abantu you see n'eddiini yennyini abantu singa bakwata principles ezo ne bazikwata ne baziteeka ku business it can apply the same. Kikola kyekimu gwe kasita ozikwata n'ozijja gwe kaakati eddiini yennyini ekusomesa economics nga gwe indirectly nga togitegedde. Gwe kaakati nze ngenda n'ezijano n'enkubulya omuvubuka n'enkugamba nti beera mwegendereza ng'okutte sente gifuule mukwano gwo n'otakitegeera. Naye kaakati njagala ombuli empagi y'obusiraamu ey'okutaano ensoma etya. Gimbuulire egamba etya. Era mukama wange era ogenda etwala ku tariqa era gyogere njagala ogibulira abantu hijjul bait manistata egamba etya ilayhi sabila. Gende okugenda Makka kukakatibwa kwoyo gende Makka naye alina obusobozi. Kitegeeza gwe atalina busobozi tekikola ki tolinnyayo. Kakati gw'ojjawo amampaati agaba nga tonnaba kugula waka mmere ogenda ogule Range Rover. Subhanallah. Ye Allah yenye ayagala kumutendereza agamba mujje mulambule ennyumba yange. Naye gwe tojja bw'oba abawaka school fees zonna zikola ki? Mukyala we ali bubi. Era ne wali kukuwasa abana. Era Allah n'akiteekawo. Sooka omale funa busobozi. Owasa abakyala bana. Okitegeera kyegezaako okugamba. Kakati logic tewaliiwo
tewaliwo principles zitakwatagana. Nkugambe human interpretation yokka yeerakinga. Naye senga byonna tusobola obikwata ne tubiteeka mu butuufu bwabyo. Kaakati eyo empagi Allah yali giteeseewo singa yali tayagala mufune kano. Teyali gitaddewo. Teyali gitaddewo. Allah. Subhanallah.